bankize emitwalo 9. Niba mukize emitwalo 9. Bueno, temkono. So obori we timu ki tindikumanya oli timu. Okay. Bekanyije turere kanyije. Kale. Ni wasindika kebi. Messages ulira? Messages za YouTube. Mama. Buri message yone jireyo. Ka YouTube eyitira wona TikTok byona. Ne WhatsApp. Naza bikutte mu ngalo wa. Aha. Kali kuba yiyo egenda kujja. Omumeja Sofia. Wasukwa. Enchi chole kwa. Ai mãe vai dizer bwe. Ino kwasa kera kaka. Eyita lebera mu pakalasi. Enchi? Eyita ya kamera. Lebera. Enzaji tadde. Kubanga no iPhone eraganye nzikiza like. Banage abakatwegatsako wano ku YouTube. Uyo chairman bambe nsaba mu buwagizi bwamwe nze abadoni bantwara bansinga emitwaro 9 mbaramusiza mwena abaturaba tuli ku meeting y'omwami GAD eyo 10 wabula eddakiika 10 ekigabo eddakiika 10 ekirabo kigabibwe ne mama nga kiguliddwa layisi leero n'abatiimu bamanyira evening abasinga ba online. Seeka Sarah gena sindika omutwalo ku tiimu kimukwano nkusomera ennamba kanteekewo mu comments. Ogamba olya namukwaya kyekyo no ekiwuuma eddoboozi liriko ono piki ati aveeko kubanga kiri ku affectinga abalala eddoboozi lyo si ddungi like bagiyita simaya ani nakiganda Teddy muli bize naye babasinga nnyo no wetudda wakati munenkedde okugaba ekirabo n'essaawa zinze olaba nakedde mu meeting munange nyinako ba client ba surprise leero bangi so ne tusalawo tukeereko twakedde ya team chair bane Eva nani naba team no chair buza Eva Ivo gambo otya ne Seeka team chair Seeka Sarah munange tuli mu meeting yaffe ya mugole waffe GAD ne MILLICENT nze timu cheya open chief timu doni timu doni tusinga emitwaro 9 wedu era tunoonya kasente tusobole okuwangula kirabo kino kiri ku meeza akasente akava mu kirabo ako kakugura gaali ya taata mukwanja kwaffe ko tutegeka ku birabo bye tutwala tujjako eggaali tujja kuba basanyufu nnyo eggaali eyo tugiguze tugifunye olwaleero yayimu kabambi ogireko otusembeleze kanjijjako gwe I send you MTN, yeah? Okay, MTN 0782. MTN 0782 10 15 69. Sulaiman from Mbale ali team chairman agenda tuterake 15. Tuanze team chairman. Oyo YouTubers.